Musumba Joseph Ngoma tonakola kivulu tonakola concert owerekera banno obala kati anti era kirungi okusooka mu kanisa oba mu byawandiikibwa waliwo kye bayita okusiga ensigo kirungi okusooka n'osiga ensigo ennungi kakati oluvannyuma n'okungula amakungula gajja oluvannyuma lwa kusiga kati ndi mu kusiga bwe ndituuka ebiro ebyokukungula bwe binaatuuka ate nga tebiri wala nja kukungula amakungula nga mangi. Lady Justine okwatagana otya naye okuba nti oze omuyimbireko gwe ne Father Musala mukwatagana otya naye? Lady Justine waliwo omu kuba muyambako yantuukirira ne twogerezeganya ate ngenda okutegeera omukyala nga mukyala mulungi akolaganika naye. Yes. Era ndowooza n'abantu abazze wano abangi abo nga bwe mwewunyiza nammwe kijjesya abantu okuba nga bazze bangi mu konsati yeesoose akolaganika naye muntu w'abantu. Ndabye abasisita, ndabye basomesa banne, ndabye abasajja n'abakazi wano ab'ebitiibwa okuva mu bitongole eby'enjawulo mu departments ez'enjawulo. Kiva ku muntu kiva ku kitegeeza ndi mukyala mulungi amanyi engeri y'okutambula n'abantu okukwatamu abantu. Era ndi musanyufu nti batandise okunzikiririzaamu okusinziira ku kyendabye. Manyi okuyita abantu kinoomu ate bonna ne bajja nga bwe wabayise kizaamu amaanyi. Ndi musanyufu nnyo. Njagalira ddala okwebaza abayimbi bwenna abamperekeddeko naddala omuyimbi Joseph Ngoma. Gwe mulundi gwange ogusoose okukulabako liiso ku liiso. Mbadde nkuwulira nkulaba ku TV mpulira ennyimba zo naye nga sikulabangako. Amannya gange yenze Justine Nalumu naye nga era stage yenze Lady Justine. Yes. Kise kitya omuyimbi okusooka concert yo n'ofuna abantu abamu abayimbi abasooka okukola ebivulu tebitera kuba birungi. Ekyamazima nange kineewuunyisizza naye kivudde mu ngeri gye nakitegekamu. Tinasobola okukubira essimu buli gwe mmanyi nti mukwano gwange okuviira ddala mu bifo gye najja nkolerako mu bakozi bannange mu malwaliro yonna omwami wange gy'akolera yonna gye nzijanjabira abaana ne mbateekamu olukomo lw'essimu nga sirina kirala ky'amaanyi kye ntaddewo ne kinsanyusa bonna bazze ate ne batwala emmeeza kinnyambye okulaba. Batuufu sinza bawakanya naye ndowooza era abayimbi abakyayimba ennyimba era bayimba ennyimba nga tebazoozezza ndowooza nabo weebali wegamba okoza ennyimba kubaddewo lwakuba nti waliwo lwekibikaminga too much naye nga kubadde abantu booza ennyimba babba ennyimba ate n'abayimba ennyimba nga bayimba original compositions nga bayiiya biyiiya ebyabwe bye batasoose kuwulira ng'omulala ayimbye oba kujja mu nnyimba ndala babeerawo. So abakopa ennyimba njagala kubakubiriza nti kikyasobola. Okwekubira mu kubituuti sikitegedde kyendoza kyekitegedde ekyo. Si kirungi sikiwagira bwe babanga waliwo abakikola si kirungi sikya bwa Katonda sikiwagira. Ebintu bibaawo ne bigenda kijja kuggwa mu linnya lya Yesu. Music muwa obudde n'ekirala saagala nnyo kukola bintu nga bifaanagana n'ekirala njagala ne bwe kintwalira emyaka oba omwaka naye ng'ekintu ekigenda okunvaamu kigenda kukyusa ensi kigenda kukyusa obulamu bw'omuntu omulala kubanga Katonda yatuwitira kukyusa bulamu kubanga music tumuyimba mu bantu. Music tetumuyimbira bisolo tumuyimbira bantu. Kati abayimbi ffena tulina okimanya nti twayitibwa kuyimba kukyusa bulamu bw'abantu. So bwe mba sinafuna luyimba lukyusa bulamu siyimba nyimba maze kufuna luyimba lugenda kukyusa bulamu bw'abantu. Lady Justine
tulina bakulabako ng'okola kolabo n'abayimbi nga Pastor Bugembe, omukulu Joseph Ngoma, Bale Vixon, kiki? Ekyamazima si kirungi kwewanika, omanyifu abayimbi abatandika obutandisi batuyisaamu amaaso babalaba nga tolina kyoli, olina kubakakasa nti osobola. Ng'olwaleero njagadde nkakase abantu bange nti nsobola. Kati kyenina essuubi nti osanga bwe nnaamugamba ajja kukkiriza mpe kolabo. Lwaki omugamba kati omuyinaawo? Nga bwagambye nti atandika butandise, waliwo ebintu byonna tosobola bikola mulundi gumu mu ntandikwa, naye wakati mu lugendo nga tutambula ekiseera kijja kutuuka eky'okuyimba n'abayimbi abantu be bamanyi. Ate bw'omuyimbisa kati n'abayimbi abantu be bamanyi oba n'abayimbi gwe boyagala abayimbe nabo bayinza omwolona, bayinza okwonona ekirabo kye. So mpola mpola tayimu ejja kutuuka. Ate mukyala muyimbi muwulidde, muyimbi w'amaanyi nnyo. Justine, twalina Pastor Bugembe ejjinja ku stage n'agamba bannaye bamusabira afune omukyala. Olowooza Pastor alina kola atya okufuna omukyala atuukiridde? Kibuuzo ekyo nga kizibu. Okufuna omuntu atuukiridde era gwe osooka okumulaba n'omuwa obudde n'olaba ebikolwa bye oba bisobola okubigoberera. Kuba nange okufuna omwami gwe ndi naye namala kukisabira Mukama ne musaba mpa omusajja omutuufu ate era n'amumpa n'ensonga wange. Ekyamazima nze nina ennyimba 13 ne vidiyo 3. Ekinkozeseza concert mu bwangu, nina omukolo gwe ngenda okuyimba ettaki gye bujjako awo omwezi ng'ogw'omwenda, naye omuntu gwe ngenda okuyimbira yayagala muyimbire live band. Nali nina okusooka okwegezesaamu ndabe oba nkisobola, ate nga abanteekamu ssente mu mbeera y'okukola music abantu abasinga babadde baagala nnyo balabe kye nsobola okukola. Yensonga lwaki bwe kyatuuse mu kino buli omu yavudde gyali ne kikolebwa mikwano gyange. Yes, buli gw'olaba awo is a personal friend. Oyina abayimbi mikwano gyo abamu bakutunuulira nga yali omusomesa wa Justine. Lwaki oyisa abayimbi nga Joseph Ngoma, Father Musala, oli mulokole? Ekyamazima siri mulokole era ndi musomesa, ate era nze omu ku basomesa aba Alien Skin, naye nga bwe mba nnyonnyodde nti kasita omuntu abanga takuvodde eddiini yonna eba ddiini, naye nga simusamize simulokole naye simusamize, alimu embala ya Katonda atya Katonda. Lwaki toyambako Pastor Bugembe n'omusabira ku ssala n'afuna omubeezi n'ava ku lujja nga bwe wavaako? Ekyo sinako asa.